Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. 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 Mu weekend taxi. Oli kuchena musamva kasirisa satu fema radio sime pologo Banange yedembe bana fa ofya kuchira mubira kasirisa mu zakone banyo batya ku www.simba.ug ukwaniriza konye na tekuda chikaziri muka aziri munane zakara kusawe sadu za machago na ku rwanero of course kuna kuzo mwezi 14 omwezi gwa kusatu mwaka gwa 2022 akubuza kono kwaniriza ko saidi na nzeka kalamu de answer wo mulembe guno. Okay, siba ruise banywanyi twagala kubatenga tulutandika basebone banyabo eranga yesawo yokubatenga tulutandika eranga abatunga bano batera kubatenga bajene tulutandika bulungi. WOLOKOSO gwe tugamba musembera musopata mumuwuliriza basebone banyabo. Oyaye yangu otobusa. Wekikola bulungi nyere mugambe ekitunga kino bayaye bafe kijja kubata kituzamu amanyi naffe ne tulujjayo. Lutuwe muyaye waffe. WOLOKOSO gwe ngamba ate mungamba ne mugeza kubatenga munyaniriza bwe mukimpa amanyi. Sisanyi sokulaba Uncle KAKALAAMU. Mbazanze bulungi banywanyi ate mungamba kirungira. Eradde bamami. Ate mungamba ne munkola kino. Lutuwe bebe. Ate mukola kino nama. Nawe Uncle Kaka. Ate munyamba ne munonera omwana tu ne mugira bwe muti. Assalamu alaikum Hajji wafe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa hajati bange. Ndogo shalide. Hajji nawe lutuwe. Tulutandikira aba baby hajati. Nawe sula lutuwe. Njagala bali abali mu kubulola mama tonde. Nyini nawe Hajji titiria. Okay, netwongera okubaniriza mwena mpozi abatumbudde WOLOKOSO 97 kasirisa satu fm mu radio Simba empologoma enunje yedembe tubagambe ekintu kimu kyokka nti kakati tuyingiddewo mu ssaawa eno yennyini WOLOKOSO mu weekend taxi ne tukugamba gwe nyini gwe yakatwegattako otufunira mpozi ku mukutu ogwa 97 kasirisa satu fm mu radio Simba empologoma enunje yedembe ate ku Facebook nobera ngo tufunira ku FMMF ate mpozi ku website nobera ngo tufunira ku www.radiosimba.ug ate mpozi ku YouTube channel zaffe nkugamba genda yo kati yo subscribing olwensonga byosi wato bimanyi genda ku mukutu ogwa Radio Simba TV oba genda ku mukutu ogwa Bokati TV BOCAT obere mpozi ngo kifuna bulungi nnyo oba genda ku KAKALAAMU Times ya TYMZ obere mpozi nga okifuna bulungi nnyo nero ensonga eyo fe tukitandise bwe tuti Nawazera tugenda kutandikira wano. Olwensonga nti tulina okubatera tujjawo akatalo kano mangu naddala kana akatalo k'abakazi asibe ayingira maka ayingire otawe tubagamba ko uli wakati wa muyimbi amanyiddwa nga tumusiime Catherine abangi gwe manyinga Kapa kati sako n'omukyala yavuddeyo mu Kazambi nga mulumiriza okumutwalako agiwe kale nno lwe lutalo luno bw'owulira. Lwaki abayimbi abakazi temweddako? Nze ndi mukyala musiraamu ndi mukyala musuubuzi naye gye nabaddeyo bamungambye banneyiba nti waliwo oluwala olujja luzongiranga ewange kikyonoonyanga ewange embwaggwe kikyonoonyanga ewange nze talina kyeyadakoze nja kusiibira ennaku nze gw'olumba tomumanyi. olwo lwe lutalo mpozi olw'omukyala oyo nga agamba nti Kapa kati amubbira omusajja naye kubambi ku bino byonna bibadde bijja bibawo nga Kapa kati beemuguunya ne Hajji naye nga ne Kapa kati tamanyi nti Hajji yali amusiba akatambaala kubanga ebisinga abitegedde ate omukyala ono amaze kuvaayo. You're working hard, you're trying to make her life. If said everything, settling up, nothing, we would really love to settle, but at the end of the day, you just have to,
Anchaye twayawukanye we had an argument netwawukana ne bwe mbadde naye. So right now, I'm sorry, naye nze nkakasa yakivuddemu so I'm single. Ajati kyatamanyi munnange nti ekyagaza omukazi omubi ebiseera ebisinga omulungi takimanya kale nno ng'akyakyebuuzaamu kiki agikyaliza okubate nga yagaza olabye katontegedde naye ojja kumpulira buwuliriza omukazi gw'olumba maka ge yaani omanyi ekinsi y'emaka kati va ku musajja wange gwe muwala simanya Kapa simanya nebyo biba tebitegerekeka simanyi nababiwuliza omuntu ategeera weetumu otya simanyi erinnya Kapa simanya Kapa gye boogerako yeno yennyini oba olinza ogiyita shaitwani kakati kyekiseera omuntu omu oba anoba omulala ayingira amaka. Sagala muntu azanyira ku linnya lyange bwe naakufuna nze nga gwe tozze kundagako kyomwambe kyogenda kumukola simanyi ngenda kunyanika kati nyanikani jangu ombuulire buzibu ki ebyo byokanga simanyi ojja kunkola ekintu ojja kunsibira naffe tusiiba zino details infacte newandibadde togenda nayo I think bw'oba ddala oli mukyala ategeera find a better way of dealing with this than going to social media tebena kibagenda kuyamba okitegeera bw'ovuma kati nkulagiridde jangu eka oba si ekyo nkubire namba kweri ku social media platforms zange zonna let's talk. okusinziira ku Ajati nga womanyi nti naye tajja kwawukana ku bakazi abalala nti ebiseera ebisinga bagamba nti atabubira nsiko yaba mulalu nnyo kale naye alina okubate nga atangira akanattu kano nga tekanakubate akalaga Hajji obubadi n'obukodyo bwonna naddala buli bw'otegedde kuzungiranga wange ezo endwadde ze muleeta ziwuzubize bali bayimbi banno ewange tojja nja kwanika Kapa kati wano naye mpozi ayongera okutegeeza ensonga ze naye kennyini weesalirewo gambe mbutuufu oba kintu kiri kitya kino biro bisimanyi sizanya comment so omukyalo oyo bambi yejjeyo bw'aba ddala byayogera nga birina reality mu byo come out and come to me jangu oyogere nange okitegeere. aya ono ye Wolokoso.